Yes, alright. Boterefu okuva mbanafa ba G7 Entertainment Kingdom bakulembeddemu akatandiko. Tukyatandika katandike nga bagamba Trouble Talents eri wamu ne banafa ba G7 Entertainment bebakulembeddemu okutuusa kwa katandiko. Tukyatandika butandisa abali ku YouTube channel KYOTERA Film Production kyemukola kyamaanyi okubanga kwe muli nnyo abagamba Duncan Media Kenya Records bebanafa ba Duncan Digital Studios abakuleetedde kana akatandiko. Abagamba bakayise the treat endagaano twagala tumanye ludda wa gye bigwera nga bagamba Kimnana Juko Junior mujjukira mu firimu nga Olutindo, mujjukira mu firimu nga What's Love akomyewo ne Mwesi Jalonawudi. Kimnana Juko Junior director wako tukyatandika butandisi bakayise endagaano bazoba yakoze ku ya Wolfare wamu ne Kasota Paul. Tutandise Mwesi Jalonawudi executive producer mukano banafa ba Trouble Talents alongside G7 Entertainment bebakulembeddemu mukano abagamba Gibrunja Sita takabuzeemu Kimnana Juko Junior n'aba producer. Tukomeyo n'akatundu kaffe akokuna okuva banafa ba G7 Entertainment alongside ne Trouble Talents. Tukomeyo n'ekitundu kyaffe ekyokuna twakoma basajja bakulu baagala tegeka kapate babanga bakola ki bayita byana biwala ne bagagga bannaabwe babanga bakwasaganya so nga munnaabwe buli gye bakoma okutegeka pate zino n'engeri gye bakolamu zisaddaaka golowooza nti mugaga yampise ku pate munaye mbo tunywe kumbe ey'omugaga ayina kyafunamu n'obugaga obw'omusayi munnange bwe bityo bibeera kakati nga DJ tulengera DJ naye ng'ategeeza byana biwala nti mulina okwetega wali omugaga oluba okukwatako nyweza nange nze nja kukkiriza bano bagagga bakolamu tugera maaso nagambe kawagiddwa banafe aba Haki Mirrors abasangibwa ekisenyi Owino Molo bano batunda obuwunga bwa kasooli super kikosolo namba 1 namba 2 oyina essomero oyagala kusuubulira amasomero obuwunga bubaawo oli musuubuzi wa dduuka obuwunga babulina ne banafa ba Duncan Digital Studios abasangibwa ekyotera Betelem stage wali mu California wennyini Duncan Digital Studios ina mukolo gwa mpaga kwanjula be bakafulumu kwata ebina Uganda bino nabo bettanire Duncan Digital Studios 0752006250 awamu ne banafa ba Tom Sange Moto Garage abasangibwa ekyotera Betelem stage bayigiriza abaana okukanika pichi era nga mu kaseera kono kennyini batunda super wa pikipiki ebika byonna bana bawala bagenda maaso n'omudigido vibe zikutte vibe part after party DJ asinga n'okusudiya abange muzine zina mugaga aleeta majja ne banafa bali bata auto spares na Bugabo Shamba Complex nawe batadde sente mu kasinema kano okubanga akakutusiddwako live ku YouTube channel KYOTERA Film Production basanga na Bugabo Shamba Complex batunda spare wa motoka ebika ebinene nga Isuzu Benz ziyezakula kagagala adenga ne banafa bamuwa Umeto Wax nabo bakatadde mu sente ku YouTube channel ko kalabye kuno Umeto Wax abasanga ekyotera ku toto bana batunda enzigi madinisa bakola walloding butanda deka ya masomero Umeto Wax abasanga ku toto nawe bamukwa support bakasinema kano kakani mukasera kano kennyini kyana kiwala kibigula ate omugagga mu kiga yafunye kyana kibigula buno bwana obwa digital buno ovuka mu chupa ya kazero alo munange onsaliza nange kankulageko wetwali tuyole ettaka twakubanga guno anange baby tozinaweka munange naye omukyala naye 0 mekampula tomenya omugongo gwa stule ekideya kya sente munange emmeeza ziri zirawundi table ziri ziru chupa zeweereza zokka wayi bana basiru bategese pate mbadde sigenda wakujja nze nabaddewo nga bagamba nti waliwo kapate waliwo ka ekirova kakati omugagga oluta kwe kusituka abatitegeeza abagenyi baffe buli yazze wano banaye feel free omwenge guli munywe era nga mwesaana obugalo bw'amaanyi okubanga muzze ku pate yaffe yaleero musajja awa speech nagagga Simon obulanga kibejjukira nti twakoma okulaba firimu paati zaffe zasemba nga bano abaami
tugambe okufuna obugagga buno tebwali wa mirembe kakati munaye omugagga abategeeza nti oba okoze sente kitegeeza olina okuzirya ate bw'otazirya tofuna era mbadde mbasaba buli azze wano anyumirwe enjoy the party munywe era mbadde mbasaba kenjogedde kati buli omu azine buli omu akubye omuziki mukiga gwe kweyongeza mukiga ayina ekyakanula amaaso ganyo omugagga mupulu malevu kona eno pati ereeta n'obwana obuto naye nga jjukira njagala jjukire nti zino pati tebamala gazitegeka pati zino bazitegeka n'ekigendererwa ndi bwe gye bakoma wulira vibe omugagga bw'ata ayagala okukwatako neba naye mukiga kati mukiga ng'akuba dansi anyweza kaana kawala naye jjukira nti basaddaka bakyala bwabwe taka tumanyi girudda gye bigwira mu kaseera kano kennyini tulengera omugagga nsayimo ayongera kunyiga kyana kiwala kimulaga zibbendoova ebinyiga bot buno obugoye bwe butayambalibwa bagenze mu mwezi gwaffe guno ogwagala nga bwolaba omukazi nga yambadde white bw'omusomi omanya oli kushuwa olwali omusibe yaŋŋamba lumu yasomako white nesala ega omusajja mukulu sayimo anyiga nange munyumirwe omusajja mukulu anyiga gwe wabula musajja mukulu empizi ezaava embooko zezaava tetwamanya wabula nga kituwulidde zibadde embooko pate neesasamala obange pate enyumya ate oli agenze kwekubya yakakiki wabula nga ffe tuwulidde embooko kyesutamanyi wa gye bivudde relax mukakkane ebintu bibaawo abagagga batera okuba we batyo omwenge wewugitoyo gumutamiisa eno pate sikitegere omugagga nakunatandika okwetakula wabula nga abano tebakitegedde ze ŋŋenze nange ŋŋenze tuve ku pate kasita tunywedde ng'omugagga alina engeri gyayonoonye mu pate singa akubye bukubi mukkani tumanya nti agize akuumudde pate z'abagagga bano munange feka tugende n'abakyala eyaleese ebyana biwala yaleete dijje badiiringe omugagga kyalabye ku pate obulanga munna obange kiki okuba ebyewamu ensimbu kiki abange nyina kyendabye kiki banange nze nempulira nga mpulira maswanso byebiki ono biki byayogera maswanso kiki omuntu oba omwagala nnyo omanyi weerayika akakyala kakubye n'ogwa eddalu omulabi agamba ki nze ndabye omukazi banange toyinza kikiriza nti nyina gwendabye walagi bwatyo banange temundabye nga ntagala mpulidde mumaswanso ngaevuga nindako tabanga kakati musajja mukulu wekujja birowoozeemu kakati manye ekiriwo engeri gyekiri nze yabatwala mu bugagga buno kitegeeza tulina okubaako gye tukola solutioni bw'olaba nga olina byotandise okulaba kitegeeza waliwo ekyenjawulo ekiriwo tugenda kubanga tuyituulamu simagali nti muntaase naye gwe nyina engeri gye mbayiiza pate musajja mukulu wekujja gattawo emboozi tinina ngeri gitunze mu pate tewali akitegedde nti munnange nti nsonga zaaye ngende gyenvudde ku pate nange nsasamazza mwana sayimo oli mugazi mwana naye wabula ensonga eno njagala tugende maaso twekkaanye oluddawo gye bigwira wabula nga ffe kyetulengedde zo zibadde embooko yadde abantu tebazitegedde kakati musajja mukulu gwe kujja ali mu maka ge wabula nga munnange yadde byonna bibeerawo nti wafuna obugagga naye obugagga obutaliimu mukyala tebukola
tebuba na mirembe jukira ndi bajjajja babagamba nti mugenda funa obugagga buno naye temulina kuwasa temuwaddeyo wano abakyala be baliko omusingo gw'okufuna obugagga buno era kwogeza n'owasa omukazi yenna oba oleese buzibu kakati erudda musajja mukulu malevu okujja asinga ne mukiga erudda obula munnange nkubuulire nkuyise mpizampiro nga njagala mbeeko byenkubuulira kubanga munnange ze bannange sibitegeera ate gwe munnange gwe neesiga kwe kujja muyingiza erudda basajja bakuba sente era n'ennyumba oziraba zibabeeramu ennyumba ziri ziweguuge mbwago wazimba olina engeri wakubamu akasiringi kano katono entebe nyina nnungi yadde mbirina tivi izo buli kimu nkirina naye kale tosobola kubeera bulungi nga tolina mukyala oyogedde ensonga kakati gwe weerabidde endagaano gye wakola kakale mukiga abategeeza nti anze sika ndagaano byebiki ebyo ebya ssente nze mpunafunyedde nnyina ennyumba biki naye nze ebya ssente apaana omusawo yatugamba nti tetulina kuwasa otandise okwogera ebintu ebyo toddamu nabyogerako nze sikandagaano owaapaana okimanyi ne lwetwali ku pate jo nemba nzina n'omukazi mbiibye saasobola bagama naye ngaekituufu kiri nti nalaba omuzimu bulungi nze okuguma omutima okimanyi bulungi nange okuguma omutima nagumira ku mmwe kati ate wootendewalirwa naoba ompotola musajja mukulu naye kwe kujja birowoozeemu omanyi kino kigendera kuba newa tulina mirembe sente teziriwako wakika teziriwako kukiwakyokozesebako matu omanyi musajja mukulu ono yagendera mu banne tasobola kwesalirawo amaanyi gaffe tufuna muntu oyo zaffe kyekituufu musajja mukulu ono bwamala obirowoozaamu amutegeeza nti ojjukira lwe twali tupoota nga tuyoola omusenyu nga tuyoola ettaka twakolanga sente nga maanyi gaffe yadde twali baavu naye twalinanga emirembe naye kati saawa zide tulina mirembe tulina sente tetulina bakyala akati erudda nga bamaze obyogeramo kujja erudda ka biiki babeeko nga babyongera obitanyamu kiri kiwaŋŋambyemu amazima olina ekiwaŋŋambyemu naye ntule waka nenkirowoozamu omusajja ono olaba yakyogedde era naye nekubamu akafaananyi luli twalina abakazi baffe nga tuli baavu ne twali baavu wali ose n'obeera mu mwana wagendanga kusayita akasente oluusi ne kabula naye n'odda mu makaago wali ose n'okyogeramu luli twali baavu nga mutuufu yadde tuli baavu naye nga akasente tuyina nga mutuufu akasente tuyina yadde kali kakuyiiya naye nga tetwalina nnaku abakyala twayinanga omuntu ng'osula weepiica naye kati n'okwepiica tokkirizibwa buno obugagga obutaliimu ebyo tetuzadde baana kati sente zaffe baana abanazirya yagala tumanye luddawa gye bigwera musajja mukulu gwe kujja nga atuuse erudda naga twekanye sina emmeeno gundi gwe yadde twagala nnyo obugagga buno naye nga obugagga obutaliimu mirembe obutaliimu baana banaasikira sente zino abo tebunyuma obugagga buno obutaliimu mukyala obutali baana banaazirya tebunyuma yadde twagala sente naye sente zaalaalizi ezisinga sente mukama katonda wabasazeho nti olina bamwavu beeramu tomanya mukama alikola sente ne zijja nitumidde nnyo mwenna abakalabe kasinema kano era nga mufunyemu ekyokuyiga nagambe kawangiddwa banaffe Kim Nana Giko Junior ye muwandiisi wa kano era nga omanyi yakuwangidikira olutindo yakomyewo mu kano ndowooza katonda wakutamaamawo netalobono akati musajja mukulu kwe kumutegeeza mu kiga olaba twasaddaka bakyala baffe netuba nga tufuna obugagga olowooza oluddako ng'ebintu bitabuse tugenda kuzzaako ki tetulina bakyala tetulina baana tetutuuse kusaddaka bamaama baffe kakati malevu ke kumutegeeza nti omukyala nga nvudde wano nze kenva wano ŋŋenda kuwasa oba ki ŋŋenda kuwasa ebyo ebyobugagga bombikoye omukulu okozi omuyita mukulu ani mufuuta oyo simanyi gye watutwala emusimanya mukulu lufuutwa tetwagala kumanya kati tugenda kuwasa tulabe kyekiba awulanga kitujjukira obugagga bwe bafuna buno tebwali bugagga nti binnange obugagga bwali bwa misambwa obugagga bwali bwa nnono era nga musajja mukulu situmanya okusalawo kuno waje kubatwala tugenda mu maaso ne kasinema kaffe kwe kujja munnange basiibule musajja mukulu
bamutegeeza nti munnange ffe bwanga byakuwasa ffe tugenze kuwasa tukoye okubeera nga tetulina bakyala bana abanaalya ku sente zaffe kumanyi omuntu ayinza n'otalaga ebitundu bye ebyomunda nga teyepiipiica n'okuva mu buto ekirowoozo kyekaali kiina sibiddamu nze zamazima kati yete tulina sente ze sibiddamu oba ki nze ekikulu kati kaŋŋende mpase ndabe kyekiba eriiso talina enkaliriza gye kakaliriza eriiso ne kalyoka keekaza tugenda maaso baba bagenda mwatu tatufuna sente nemugeza nemo gwe omugaga maale ade mamanyi byakuzaga zirufuuta simanyi rufuuta babadde bamanyi byakusaaga omusawo bwago tebazanyira mu sente zaagwo butereevu buli gyotandikira munnange mu katundu akanaabakazeeko omukama abakuumire mweraba aya basi